atugobera ku .com media Uganda nyongera okwanirizaako ne kugamba webale kubanga otugoberera ku YouTube ku TikTok.com media Uganda nze munasingo namirimo Mary atuyina ensonga y'abavubuka abagamba nti omubaka Benjamin Kamukama yabafera nga gamba batwala ebweru n'abajjako sente zaabwe abasinga ne beewola gye byaggwera nga tebasobodde kugenda. Olwaliro tulina ono naye azze agamba omuntu y'omu yamufera era ayina engeri gy'annyonnyolamu ensonga ze. Njagala yeeyogerere atubuulire omubaka yamufera atya byatandika bitya era kati ali mu mbeera ki na buyambi ki bw'ayagala. Ssebo oli ku .com media Uganda twagala okumanya gwani. Amanya nze Kamugisha Umaru nva ntunga mu Ruhama East Constituency. Kiki obulina buzibu ki ogamba omubaka yakufera sente byatandika bitya era kati weetaaga buyambi ki? Omubaka wange Benjamin Kamukama Katangula yanfera nti ayagala kuntwala ebweru nandiisa looni ne zaccumulatinga ekibanja ne bakitwala ate essaawa zino ndi muhuuku kati nkolera mitwalo ena ndunda mbuzi za muntu. So mbadde nsaba gavumenti eyingire mu nsonga zange kuba ali wana ntiisatiisa nti agenda kumbuzaawo nti obululu busooke buggwemu. Kati nsaba gavumenti Museveni yingira mu nsonga zange, Mama Nabanja bambe munyambe nsonga zange batisita asasula amabanja ekibanja kyange bakikomyewo nange nfune engeri gyenzira yeewaka kuba sisobola na ssaawa zino okudda yeewaka kuba ababanka abannoonya abamabanja bannoonya. Amabanja obanjibwa ssente mmeka era baani abaakuwola era ye wamuwa ssente mmeka ssaawa zino z'ogamba z'oyagala zeweetaaga bakuyambe? Najja ssente mu sako ya Rusika nenjayo $1.5 nenfuna emuweerezaako $800 deni utwamala nenfuna kafuna nangamba nfune kafuna nenjifuna kafuna oba otegeeza ki? Sente eza money lenders nkyogedde mu lulimi olwewaffe yes tuziyita za kafuna. So money lender yampola $2 nga za 20% buli mwezi nga nyina okuteekayo $40 ez'amagoba nga ziri za nnyina teziriiko. So essaawa zino money lender ambanja $2.5 then bank ebanja $4 Banka ki gy'oyogerako? Sako Rusika Sako ebanja $4 then Bwenje kuba yampola money lender bamuyita Bwenje Urban. Omubaka zonna Honorable Benjamin Kamukama namuwa $2.7 kuba ku Rusika Sako najjayo $1.5 nenfunako passport then $800 nenzimusindikira then wa money lender nenzijjayo $2 nga $10,000 nenjifuna nga ja transport ez'okunzijjewako entunga mukundeeta wano e Kampala waera ngambe ntugenda kujja eno tukole Interpol byonna nenzijja nembikola kati awo nemuweereza nemusindikira ku simu ye $1.9. So okujja ne accumulatinga wezityo olabe sente za money lender zo zibala buli mwezi ate n'ekirala nti n'amagoba gennyini omwezi we gugwa asasudde nago gazaala nti kati nasasulako omwezi gumu ogwa February we natunda obubuzi bwange bwe nali nzijje mu sente za parish model. So nensasulako omwezi gumu kati bw'otandika ku mwezi ogwokusatu n'obala $2.4 nezigoba ogwokuna $2.8 negali 4 negagoba olaba nti sente zonna zigenda zi accumulating. Tovula nti zagenza okumala omwaka gumu kitundu nezituuka ku ezo sente nga sisasula yadde. Then eza banka zaali $1.5 we batandika okuloopa naki ne bagamba nti kati kuba ku kipapula ne bansindikira ekipapula nti kya $4. Yes wekityo wekyali. Mukyala w'omubaka yagamba nti waliwo bannabyabufuzi abakuli emabega abaagala okwonoona erinnya lya bbaawe okumulemesa okuwangula akalulu. Olina obukakafu obulaga nti ddala byoyogera bituufu? Nze sizannyangako byabufuzi kuba seesimbangako yadde ne ku LC nti bagambe nti manye ebyobufuzi no. Ekirala nti obugundi nyina evidence nti nyina obujulizi bwonna ku ssimu kuba ebintu byaffe tubadde tujja tubikola ku social kugundi ku WhatsApp. So message zonna ziyina wenamusindikira sente mbiyina n'abajulizi ku kyalo bonna mbayina. So nze sizannya byabufuzi, teri byabufuzi byenzannya. Wali weekubiddeko enduulu okulaba ng'ofuna okuyambibwa kwonna? Enduulu twagendako ewa RDC naye tetwajjayo yadde ne gundi
tetwajjayo obuyambi bwonna tewali bwavaayo nti yamukubira n'ayogera naye naye nga teri buyambi bwavaayo naye ng'embeera buli lunaku buli bwe lukya eyongera kutugenda mu bulago nti n'essaawa zino n'abaana bagenda kusoma naye abange tebagenda kugendayo wasina transport sina school fees ne bwe bali bennyini sinza abaliisa so kati ndi mu mbeera mbi gy'owulira nti singa saafuna akalimu kano kendunda obubuzi bw'omusajja nga mpaayo emitwalo ena n'essaawa zino n'ebizigo by'okwesigana ndibadde nga sibiina. Kati oyagala abakulaba bakuyambe batya? Nze mbadde nsaba abandaba munyambe bambi nfune obwenkanya. Mama Nabanja muwa mulaba TV eno bambi munyambe. President Museveni yingira mu nsonga zange ne Honorable Benjamin Kamukama Katangula abasobola okunyamba bambi munyambe kuba ndi mu mbeera mbi. Omubaka ye bw'abakkiriza ng'asazeewo mutule ku mmeeza muteese wandyagadde akuyamba atya? Nze kyenjagala omubaka essaawa zino sobola kumukkiriza nti antwala ebweru kuba omuntu era antaddeko abantu nti bambuzeewo tosobola dde kuddamu kumuddiira endala n'oteesa naye nze kyenjagala asasule amabanja ekibanja kyange kikomewo mu mikono gyange ebirala n'atandikirawo kuba essaawa zino sirina wakutandikira yadde nze njagala asasule amabanja ge yaŋŋamba nti nfune ndindye kubeera gonna ye yazitwala asasule amabanja ebirala abindekere. Kale ku .com Media Uganda omukyala omwami yoyo omuvubuka agamba Honorable Kamukama Benjamin yagamba nti alina kampuni etwala abantu ebweru bagenda agamba abantu mu constituency nti alina kampani etwala abantu ebweru abavubuka bewozeewoze ne bagenda basobole okulaba nga bagenda okwefunira emirimu gy'ebweru naye gye biggweera tebafuna kuyambibwa bye basuubira bamaliriza babaliddeko buli ssente zaabwe. Ogambe kampani y'omubaka bagiyita netwala abantu bagireta Ruhama East Consultants abagiyita eri ku Uganda House. Awo we bakukolerako yasooka n'antwala mu branch ey'Embalala kuba inayo branch Embalala then kuba passport yange Embalala yamalayo amezi 23 naye nga tewali kitambula so nangamba passport nzijeyo we yaŋŋamba nti nzije nkole gundi medical nzijeyo passport yange nenjireeta eno e Kampala so kampani eryawo ku Uganda House. So ko tujjukizeemu ku mannya go gwani? Amanya nze Kamugisha Umaru nga nviira Ntungamo mu Ruhama East constituency. Abantu b'oku kyalo babimanyiiko bino byonna by'oyogera naddala obukulembeze obwerosi bwo bubimanyiiko? Nekyamani yennyini endagaano azimanyi kuba Manerenda yamuteera mu sitampu ng'ekibanja akitwala ne banka yennyini agimanyi kubeera asayiningako ku kipapula ekyo n'abantu era babimanyi era ne babuladha bange bonna babimanyi nti nali ngenda mu by'okugenda ebweru naye engeri gye kyali nti nali ndiringa ne Honorable era tebakitwala nti kyamakulu nti bayinza okunziba era ne bamanya nti I'm on a safe side teri buzibu genda tuukawo. Chairman w'ekyalo yani? Bamuyita chairman w'ekyalo bamuyita nga yabanji Saadi obamuyita RDC gye mwaddukira ye bamuyitaani? RDC linnyandira RDC wa kitundu ki agenda? District Wantungamo district gye twagenda. Ogambye bakunoonya okubuzaawo omubaka yakugulira bakifeesi bakubuzeewo ekyo wakimanyi otya? Ekisooka wali omukwano gwange kampani eyo yennyini gy'abadde antuttemu eno esemba yankubira n'aŋŋamba nti Umaru bw'oba oyagala kujja kampani ng'oli wekka tojja wekka noonya omuntu omulala gujja naye. Kati ekyo nensooka neŋŋamba nti kyakusaaga naye nanyini kampani yennyini yakubira mami ng'amugamba nti Umaru oyo ebintu byajja bikime taddamu nakunkubira essimu ebintu bye mbivuddemu kuba tayagala mufiire mu mikono gye. Nanyini kampuni gw'ogamba yeeri wa kampuni ki gy'oyogerako era nanyini kampuni waayo nanyiniyo yaani? Kampuni eryawo eri Najeera kampuni naye nga erinnya lyayo naye ndinga alyerabiddemu erinnya liryawo teritegeerekeka mpozi nanyini waayo bamuyita Ntoora Ivan naye ava saidi ze yewaffe ava Rukoni. Zino kampuni ebbiri zikolagana n'eya Honorable oba buli emu ekola byayo? Buli emu ekola byayo wandibadde nti
bonga abantu bakwatagana naye nga buli kampani ekola byayo. Honorable yajja atya okujja ku kampuni egyogambye ate akutwale mwene endala etaliiye? Eno eyiye ye yajja yamala n'aŋŋamba nti eyiye etwala abawala bokka, kati n'atutwala mu kampuni endala nti bagiyita Striker eriawo side zegundi za Makinde opposite eriawo mabega ga KCC. Kati eyo yennyini obajja ne batufera ne batusindikira air ticket ez'ebicupuli nga January ne batugamba nti tugenda tuuka eri February nga 3 February ate ne bitusobera. So awo twamanya nti bafere nanzijo byabasobera bitya kibyatusoberera basooka ne batulimba nti batufunidde work permit nti work permit zaffe zizze naye nga ate netwewuunya netugamba ofuna otya work permit nga tunaba nagenda ku reportinga ku mulimu. Batugamba nti tufunye air ticket ate nga ne visa zennyini tezinakola ki tezinaba kujja. Ate n'ekirala ekyajja ne kitukuba wansi nti ne air ticket zennyini ze batusindikira zaali zigamba nti tugenda veno February nga 28 then eri wennyini wennyini wetugenda okutuukira gye tugenda nti tugenda tuukayo nga 3 February kuba ne air ticket njiina mu ssimu. Egamba nnaku z'omwezi 3 Ogwokubiri. So wetwamanyira nti bano baffeere bazibu. Kati ova otya eno ku kampani ya Honorable ate ogende kweno endala gy'ogamba eya abaakubira maama wo nga bamugamba nti ebyammwe abivuddemu? Eno okugivaako era namala neneekarakasa mu gw'omwenda nga njagala batubuulire embeera weetambula kuba baali banfudde omwebembezi ku gurupu ng'abaana bankubira buli lunaku bambuuza naye ku office ki ekiriyo nga nange sina kyakubagamba. Kati gurupu n'enjigala abaana ne boogera ebintu byabwe bye baali bayagala okwogera kuba baali tebalina access ya kutuuka mu office naye ng'aba office bonna bwe bali awo ku gurupu. So onamala okukola ekyo ne bagamba Omar nnyina empisa embi kubeera n'okukikola nasooka nawo kwogera ne mukyala Honorable ne mubuuza abaana nga bandi bubi baŋŋamba nzigulewo gurupu kubeera abaana be bannoona ne bangamba Omaru tukulonze genda otukulembere ku gurupu eyo obeere ng'oweerezayo office agondi information yaffe. So namalo gigula ne bakwata ssente zange ne bazisindikira Honorable mu gw'omwenda. Kati ye n'asirikira ssente tayaŋŋambako nakuŋŋamba nti ssente zange bazinsindikira. Baani abazisindika era basindika mmeka? Ze basindika sizimanyi kubeera nagendayo n'okumubuuza n'aŋŋamba nti ebintu byange ngende ewa Honorable yabimanyi. So ye kennyini yaŋŋamba ssente zo nazisindika wa Honorable. So simanyi kubeera simanyi oba oli zonna yali aziwaddeyo n'ekyo sikimanyi. Kubeera n'okugenda yaŋŋamba Umaru nasasula n'okusasula n'aŋŋamba nasasula weetereeza ogende. Kale ku .com Media Uganda story y'omuvubuka ono tukyagendera ddala maaso nayo tujja kuba twongera okuba byonna nga bwe binaabeera naye twayogeddeko ne mukyala Honorable n'atutegeeza nti bano bonna abavaayo okulumiriza baawe nti abafera ssente okubatwala ebweru ate n'atabatwala. Waliwo omukyala gwe twakolako nga yagamba ye yamaliriza bamututte mu bwamalaaya. Omukyala abyewakana agamba baagala kuttattana linnya lya bbaawe bannabyabufuzi balabe ba byabufuzi bagezaako okumulemesa akalulu naye okunoonyereza tukyakukolera ddala buli kimu tugenda kuba tukibatuusaako ku .com Media Uganda. Nze Munasingo Namirimo Mary.